po jako akawuwo. Because these people do not need security and stability in the country. Abataliban kyaddaaki balangiridde gavumenti ey'ekiseera era ne bakyusa n'erinnya ly'ensi eno okuva mu Islamic State of Afghanistan okudda mu Islamic Emirates nga bagamba bakulangirira gavumenti y'enkalakkalira bunnambiro. Announcing the interim government, the Taliban spokesperson says it wants to start new, yet it is relying on pillars of its insurgent past. Gavumenti eno erangiriddwa esinga mu basajja era egenda kuba nga ekulirwa Mullah Ahmed Hassan nga ye Ssaabaminisita ng'amyukibwa Mullah Abdallah Ghan Balada, Sirajuddin Khan nga ye minisita w'ensonga z'omunda, Mullah Yakobo nga ye minisita w'ebyokwerinda. The government includes no women and will be overseen by the Taliban's supreme leader. Bino birangiriddwa omwogezi w'Abataliban Zabullah Majid nga birangiddwa mu kibuga Kabul mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Wabula abakugu mu ggwanga lya Afghanistan bagamba nti wadde Abataliban balangiridde gavumenti yaabwe ey'ekiseera bakusanga obuzibu obw'enjawulo omuli enkolagana yaabwe n'amawanga amalala, enjala yanyamuwadde akatebe n'ekirwadde ki COVID-19. While the Taliban acted very quickly in being able to take over Afghanistan, in many ways they perhaps were a little bit too far over leaning on their skis, so to speak. All of the tough role of governance is now at the hands of a generation past. Kyokka wadde bano balangiridde gavumenti yaabwe nejebuli ene apakazi mu ggwanga lya Afghanistan bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga babanja eddembe lyabwe omuli okukola n'okusoma. سیاسی است از کشورهای منطقه هست که این طیف را قطعاً به رسمیت نشناسن، قطعاً مشروعیت نبخشن برشان. اصلا این شعارهای دروغین است. Mu ngeri y'emu yali omukulembeze wa Afghanistan eyamaamulwako gye buvuddeko Ghani Ashraf afulumizza ekiwandiiko nga yeetondera Abafghanistan bonna olw'ensobi eyatuukawo n'awambibwa Abatalibani. د هر جومات سبب شول او پازونو کسانو لا خپل هیواد څخه د وټلو لپاره څو ورځې د کابل هوایي ډګر ته د نوتلو په هڅه کې وو.